Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa Aliye amukisa kukyali gwa fanti Wamecho chikumala okutegeera tiimu yo. Omubuulizi waali simba busimbi mugongo gwe. Abaganda bagamba abagaga kwagalana. Atyo naye nja kutambula na Don. Ajja kutambula na Don. Ate Katonda kyayagala tewawa muntu akyawukanya. Alright. Katonda kyayagatta awamu tewawa akyawukanya. Mwami Kyakoba n'omukyala Kyakoba. Timu Don Waliko. Mugenda kunnyonnyola. Kyawedde dda. Bannange. Abaye. Amatutu gazeeko ew'omubuulizi. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. N'oli akikonyeemu n'agamba nti mubuulizi kyagambye ekyo kye tuba tukola. Otyo? Wamma Mwami Kyakoba n'omukyala Kyakoba. Abaye. Mbadde ntwala akasowaani. Memba omu n'aŋŋamba mbw abagagga abaabwe tebaba bapiira naye bw'alabye essente abuuse emisinde. Mukubire omubuulizi mu ngalo. Bannaye munkubireko mu ngalo. Omubuulizi betuleko omubuulizi atubuulire ebigambo. Anti kye mbadde ŋŋamba nti amaanyi g'omukyala tugalabira ku mwami we kati akameeza alabika aleka katini. Owaffe tafissa. Totandika. Bannange muwulirize genda maaso. Abaye Esewo. mubuulizi bw'ayogera tewaba akola ki? Thank you. Bw'ensonga nti tuyita wano ffenna tukola ki? Wetuyita. Wamma maama si bwe kiri? Agambye tawulidde. Tawulidde naye okulaba kwabadde akola ki? Alaba. Maama wamma tolaba? Olaba? Alaba. N'olwekyo olabye taata kyakoze? Okirabye? Wandika tegeerabe. Wandika. Agambye atya? Waliwo atugambyeko awo. Otyo? Bannange eryo erinnya lye boogedde mulikubyeko nnyo mu ngalo.
waliwo n'abalala abatulaba nabo babeeko kye bagamba mubuulizi Team Don mwayogedde dda mubuulizi akyayogera Zebbi agamba ki? Soko tunuleno malosa bila timu banganyo kuwa Zebbi mukama akuwa omukisa ensawo yongera okufuna ogaggawale ate oyongere n'okuyamba abala bangi mu linnya erya Yesu n'omulala naye aleete tumusabire Katonda amuwe omukisa tiimu Don bannange mwenna muleete ssente ku tiimu Don Hajati akiwulira kyayogera bwogezi Hajati kyeyasabye akiwulira emizindaalo gigenda kudda gye muli Abadoni abatannatuwa ssente muwulirize okusaba kwa Hajati. Twagala ssente. Twagala ssente. Ng'obyanguya byogere mpola mpola. Kirikira? Tano. Atyo. 0 0 Timu Don. 10 naye radde Timu Don era tukyali bubi. Timu Don era at least nga tuli mitwalo 3 naye Timu Don kyekigenda mu maaso. Timu Don oli omukyala Hedigalo yava mu tiimu yaffe. Tiimu Don nange kanjongereko omutwalo. Allah takibira. Mwongere engalo paka lwanateeka wano ssente. Temuzikiza ngalo. Allah bannange abali awo nabo batwongere ssente. Twagala tiimu yaffe ebeere ng'eri ekubira wala. Naye omanyi kyenjagadde mubuulizi. Nze kyenjagadde ku mubuulizi tufaanagana. Batwongere ssente. Ono muganda wo. Batwongere ssente. Wagira mubuulizi. So nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meetings zozokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station
construction oba tukubire ku 044 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Yongera kose kale kuno ne mba mwagala temusobola tubba olimba nze nze amanya nze Sekanyo Christopher mubulize nsanyusa okula nange nsanyusa okula Christopher munnange oba Sekanyo munnange Sekanyo Mukama yeebazibwe amen soko kalyekaawo Anji Dava ate nabagamba timu ulereza nabagamba nti timu Doni yagenda otula mu VIP Mama, kansirike. Saiba mulize tanazukuka. Tewali mugaga agenda siri sawa nene. Timu Don. Bane mulete sente. Mulete sente. Timu Don tujagala ngekubira waggulu. Twagala okwebaza omuko olwa tanka yaffe ne maama mwebale nnyo mwebalidde bannaye engalo ez'amaanyi Mukama abawe nnyo omukisa Bayibuli egamba nti afukirira naye alifukirirwa Mukama waffe mmwe nammwe abafukirire ensawo zammwe azongereko era Bayibuli egamba nti ekyo kyogaba Katonda naawe kyakugabira n'akikkatira n'akisuukunda ate ne kibeerako n'omuyiika n'abatodde bonna mu Doni n'abagenda okutoola mbasabira omukisa ogwo ogusuukundiddwa ogukkatiddwa ate era ogw'omuyiika n'abagenda okutoola tiimu menta nabo Katonda nabo abongere mukifo ky'okuwanika emikono kakati nga mwagala omukisa aba tiimu menta ogwenkana ogwa tiimu Don musooke mujagalize musooke muteeke wali eri bwogaba oweebwa bongere sente kati katulabe obanga mwagala omukisa bwe muba mwagala omukisa musooke mwagalize ku tiimu Don basirise olaba bye mutandise okwogera omukisa mugwongerayo basirise okumanya ffe aba tiimu Don twagaliza muno ntaddemu 2,000 omukisa gwammwe katugutwalire ddala eno ewammwe tebamanyi bwe bakwata bagagga kakati tebamanyi njagala kubalaga nti Katonda bw'asuubiza atuukiriza agenda teekamu beera mugumu bate agenda teekamu kati njagala kubalaga nti ebya Katonda bizibu bw'oyagaliza ofuna tugenda kubaagaliza tubasinge bulungi tubawangule nga tebalina kwekwasa yeno teri kwekwasa bannange abali ku YouTube ffe aba tiimu Don twagaliza mwanyina omulungi akwata mu nsawo mwanyina omulungi
tukuwe balance. Tukuwe balance. Tayagala balance. Manyi n'omulungi toyagala balance. Manyi n'omulungi toyagala balance. Anji ndowooza okirabye nti okwagaliza kuleeta omukisa. Okirabye ekyo kati ate lindirira ogenda kulaba. Wamma maama sooka oleke mala okudda sayidi eri engulu. Maama wamma okiraba otya? Taata gye yatadde ekizike yatadde wakyamu watadde watoofu. Bannange muleke ayogere. Mukama yeebazibwe. Olaba temutubanja. Olaba omutima owulira n'ebigambo bye boogera tugenda bawangula bulungi. Bannanga bali ku YouTube mutuwe ssente. Mukama agenda kuba ne ku TikTok. Ate abantu b'oku TikTok mbaagala nnyo. Tebeekunya bo bakolerawo. Nga sente zikyali ntono. Endulu ng'ekyasinga sente. Twetaaga sente. Twetaaga sente. Mpulira omanyi kyempulira? Mpulira njagala gamba muko nti tubanjibwa miliyoni 10 omukolo guno okuggwa. Era nga kale mpulira nga nandi mugaya tuweeyo miliyoni. Osegeera. Laba manyi n'omulungi wantu no. Anti oyinza okugamba kuwe miliyoni ate ne weeseera. Nemba nga musalidde entono. N'obanga omusalidde entono. Kati yo olina kumuwa buwi mugambe budget. Munnange tuyimiridde bwe tuti okoze otya? Yakoze dda just twagala muga ayongereko buwongerezi. Naye anti era tosalawo tomusalira. Ojja kuba nga weesazeeko obulago. Mbirese. Waliyo sente? Bejjukanye neke. Omubulizi yabasabye bawulire okusaba kwe. Twagala sente. Timu Don tennaweza yadde emitwalo 2. Ndaba nga abajo obala bulungi. Njagala otubala ebituufu. Kati kino 14 nejiba 15 zino 2 15 kasanvu. Timu Doni tuyina emitwalo 15 mu kasanvu. Meta sente zaabwe entono tezinyuma kwogera. Emitwalo 13 ekitundu. Olabye omukisa gwa tiimu Menta. Ndabye omukisa. Kasita nataddemu 2 ziri. Nyabo. Mwataddemu zabadde za change oba si za change? Anti tubuuza zadde za change si za change? Timu Doni twetaaga emitwalo 3. Twetaaga emitwalo 3.
tulina emitwalo emeka Beno twagala kakadde naye maama. tulina emitwalo emeka 15 kusanga. egyemeka Temuva kundayi. egyemeka 16 kusanga. kuno njagala tubaleke ssente nga tewali mbwate ekirabo mbwate nze nkubuulira Leero otudde. egyemeka olabye tiimu Don twongereko ssente Muteekeko ssente. hajati tumulage nti ffe tetukuba bukubi nduulu Ajati agambye kamukamu gwe muki. Ajati n'oyo gw'olaba tuwadde ssente leero. Era wandisoose twongereko ssente Teekayo ssente. twongereko ssente mama suulayo busuuli akola ki yuwayo buyi kigana twongeddeko ssente timu Doni enduulu eriwa Hey. twongerako ssente tulina mmeka Aha, bigambo byeyongedde. Kale teri yapo. waliwo wa timu Doni atannatuwa ku ssente mubuuliza ayagala genda naye Era njagala genda. tuwezezza emitwalo ago tayagala va wano nga tetunnaweza ssente kyekyamuyimiriza Timu kyeya muli muki bwe muwulira nga boogera timu Doni mulowooza mmwe tebaboogerako. tuwezezza mmeka tuli mitwalo emeka Baalemedde emizinga. tulina emitwalo 18 anti tulina nsiibula emitwalo olwo nsiibula 18 mu kasanvu 18 mu kasanvu banna 18 kasanvu yes Doni tiimu Don njagala nti akazindalo kano nga tuwezezza emitwalo 2 ekyo kyaweze ddaka tulina 19 19 tulina 19 aha 19 tubulayo emitwalo 11 tuweze emitwalo 3 timu Doni weebali saagala kawono nabadde nkatwala nabadde ntuuka bwenti ne kubaako agamba nti kajjeeyo kati kankamuwe neyanziza akavuzindalo obwedda mwabweddiza banange nze si bwentyo bwenyumba bambi munsonyiwe nga nayombye mwena musirika naye siri mu kuyomba akazindalo mwadde mwakeddiza naye tiimu kyeya oye tiimu Menta oye ebirabo tubitwa bannange abali online YouTube TikTok obugalo bwa tiimu Doni tiimu kyeya 14 kitundu tiimu Doni balina mmeka 19 mbadde sisuubira nti ate Doni esobola okubeeramu n'ennya naye kale weewaawo tugende tiimu kyeya yes mbadde sikisuubirayo kubanga balinamu ennya nga ze ziyitamu obugalo bwa tiimu obugalo emitwalo 2 tiimu kyeya balina sente meka ekitundu lwakimu ekiri eyo enkola tetujagala tetwagala nkola eyo obintu bibeera buyitayita make sure nga ontegeeza yes abooluganda mukama yeebaziwe tiimu Doni yeri waggulu emitwalo 2 njagala kugenda nga ntegeeza mikwano gyange awo ku online aha nti tetwagala batusinge njagala kugenda naye njagala okudda ku Sunday era nga ffe tuli kuki nga ffe tuli ku topu
bayibuli egamba nti alina yakola atya n'alina akatono kamugibwako ne kakola katya kati kano kayiwe muli kakati mukama waffe yeebazibwe. Kale kansooke nsabe tugende kubanga tukuva ku makya tetunnadda waka. Kale katusabe mwewombeeke tusabe. Taata omulungi ow'ekisa tukwebaziza nnyo Mukama kubanga otuwadde obulamu, otugabiridde, otuliisizza, otunywesezza era Mukama otuwadde n'ensimbi. Tuli mu kiseera kino eky'ekisiibo ng'ebyawandiikibwa bitulagira okukwatira awamu, okwagalana, okuyambagana ate era Mukama nga kye tukola. Twagala okuwaayo abali ku online, social media konna. Taata abo bawaayo n'abagenda okuwaayo ate naddala mu ttiimu Don, Katonda ffe omulungi obawe omukisa. Era Mukama n'abamenta nabo Mukama nabo bawe omukisa. Taata omulungi ow'ekisa twagala okuwaayo n'embaga yaffe eno yonna gye tugenda okuyita. Mukama ogiwe omukisa. Tusanyuke, tujaguze ate otuwe n'obudde obulungi. Tuwaayo abagenda okukulira emikolo egyo gyonna, entambula gye tunaatambulira yonna. Mukama abeera wamu naffe. Buli awulira ebigambo bino Mukama abeeko kyakola omukolo gwaffe okugenda mu maaso. Tusabye mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abeere nammwe. Tweyanza nnyo omubuulizi, tweyanzeege, tweyanza. Amiina. Oyagala kudduka, twagala kuwa Kazindaalo atubuuzeeko. Kazindaalo twagala kawa aliwo sokole katusooke muko ono kyeyamaani. Mukonsanyisa okukulaba webali ekujja tubuuzeeko. Basebo ne banyabo Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Amanya Meja Robert Mutabazi, abagole baffe, muganda wange wa mukoddomi wange. Njagala nga sinabaako kye njogera banjagala mpa omukyala yabasooka babuuzeeko nze n'akomeekereza. Yesu yeebazibwe. Ndowooza nze ndi nannyinimu nsanyusa obbalaba ab'emikwano. Tukuŋŋaananga lwa ssanyu mu linnya lya Yesu. Mwebale kutwagala, mwebale kwagala Gaadi. Era tusaba Mukama byonna bye tuteekateeka bituyisemu bulungi. Mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Amannya agange Jole Mutabazi. Bannange njagala okubeebaza n'essanyu lingi nnyo. Kusookera ddala njagala okwebaza Mukama Katonda. Njagala okwebaza Mukama Katonda atukuumye ate namwe n'abakuuma. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Njagala kwebaza abatuuze b'oku kitundu. Amiina. Bannange mwebale. Ffe tetubeerawo buli lunaku naye tubeera ku social media ng'omu bw'ayogedde. Naye mulaba nga sifajja namwe ne mujja ne mwegattako ne mukola abantu bwe muti. Mmwera ddala amaanyi. Banne mwebali nnyo mwebali eddala. Amiina. Era singa simu endowooza kintu kinga tekirimu na vibe. Ni musanyufu okulaba abantu be nalaba ku luli.
omukyala ono namulaba nendaba omukyala ono n'abatuuze abalala banabalaba mwebale kubanga mukyatambula naffe mukama yebale kubatuweera omukisa nebaza kalabalaba waffe omukyala Shifa Mobilizer Shifa webale kuba injini y'omukolo mukama waffe akutuweera omukisa twebaza abantu ba Team Don oye Team Don oye yes abali wano mu Uganda n'abali wabweru abatulaba bannaye mwebale nnyo mwebale dda mulaze muwadde omukolo amaanyi ag'enjawulo n'aba Team Mentor Team Mentor muliwa ante era bagamba ababeera chairman babeerawo vice ayo wakatonda so batiimu Don Team Mentor mwebale nnyo mwebale ddala okutambuza ekintu twebaza abagole baffe twebaza Katonda olw'obulamu lwabawadde ne family zaabwe abaana n'omukyala n'omwami wali mukama abakuumye twebaza ddala Katonda nti mukyali balamu ate nga tukyatambuza ekintu naye ffe tubale tumanyi lunaku lwanca ne mukama yalumanyi tubeera wano nga tupulaninga nze nyagenda gundi naye nga mukama agamba tojja kutuukayo so tumwebaza okuba nti ali mu kututambuza okutuuka ku kye twayagala basebo ne banyabo najjako wano neneeyama akantu akatono ennyo keneeyama mwanansonyi okulwawo naye siruddeyo tuba tukyalinda gundi emala ekkala ndowooza yakala bwe basementi ngaawo ate n'omwezi nga gumu n'ekiro mbadde siriimu nga ndiko wala naye nga mbadde mbafolowinga obugalo so leero nabazeemu naye ndaba nti Sunday esembayo ku lwange kubanga eddaka ejja kuba ku Easter ate era ey'embaga yaffe neŋŋamba tanka gye nasuubiza kangireete obugalo anna tuwonya amazzi so mukama Katonda agikuume ne baneiba bagikuume tulaba teri mu kisaagaati naye mukama waali tugisima mu maaso ga Katonda nti omulabe tagitambalanga yes tagirabanga mukama abampeera omukisa banna obugalo bannange muko neyanza egenze nganze kubanga amazzi wano kyekintu ekikyasinze okututawanyiza ddala kubanga waliwo akasozi wansi wano omugole aba akawuliramu era bwe yajja wano yatusaba ebintu bisatu bye tulina okulonda kuzaali ntebe sideboard n'ettanka omukyala n'agamba njagala ttanka nkooya okusena amazzi kati bw'alaba ttanka eyo alabira ddala nga kyamagalo gye tuli bannange muko mwongere obugalo yes bannange neyanze nga muko okolera ddala omulimu embaga yo naye ng'ojja kubaawo yes naye nga neyanze mwannyinaze wawere kuteesa n'omwami muka abadde atugoberera yali wano mukwanjo muko ebigambo byange otera obiwulira mulemba ama muko wamma kati wooli kati kambyogere ng'obiwulira nina mikwano gyange Katonda yampa ntera okuvaamu n'omutwalo n'olukumi naye gwempa olukumi olulumu wabwe nti olulumalawo bwankubira nga nsaba emirala egi taŋŋamba direct nti mpaayo etaano aŋŋamba
ate kakati nina ekizibu omwana mulwadde luli yansaba kyebiri kati ansaba 10 ne Katonda nyamba nenzifuna kati nange nabajjako formula bwe mbaaka mpa nga nange musaba ekirala mukoto yanziza nnyo otuwonyeza ennaku y'amazzi naye embaga ekyatutudde mutubangibwa miliyoni 10 mukonza bobeeko kyotukwatirayo bagamba mu Bayibuli nti yeesiga Mukama abanga olusozi Sayuuni tayuguumizibwa terujjulukuka. So mbadde nkusaba nti ekyo ekirowoozo kyoyogedde teeke mu maaso ga Katonda kijja kukolebwako. Era nva waggulu nga nkubiriza bannange abandaba n'abatandaba baganda bange bannyinaze ab'oku kitundu banneiba waffe tumanye kati we tugenda yesaawa y'okuziika omufu bwe tugenda ate we tugenda bannannyinimu we bakola ki bakwata ku mufu bagamba nannyinimu yakwata ku ki abawunya so kulw'okubeerawo kwa Katonda n'obwesigwa bwe tetubaamu kuyuugayuuga tulina essuubi ddene nti bwe tunaatuukira 26 tujja kubaako olugendo tutambudde. Amiina. Era nange ngenda kuddayo ewaka ntuule ne mukyala wange tuddemu twogere ne mukoddomi wange sinza muleka mugundi mumatiga mumasaŋŋanzira tujja kutambula wamu naawe ja kuba nkutegeeza. Tweyanza tweyanzenge muko oyinza okuddamu ku byayogedde olwedde akulaze bw'asuubiza atuukiriza bwekiri kati oba oyinza kuba oyagala kyekirala naye Millicent asooke yeebaze ng'omukota naba kuvaawo abeeko byayogera. Bambi nsanyusa obbalabako mwenna amanya n'eddoboozi alina embabazi Millicent mukyala Gaati neyanziza muko ne Muula mwebale nnyo mwebalire ddala. Amazzi go gabadde gankwata bubi ekyamazima kulimba kubi oluusi nga nkunga bavayisi jjajja kase mujje tukirire olwena ddala babadde bankoyera nange nga mbakunga sibaleme ne baganono tetulina amazzi ate tulina fumba ddala neyanziza egyo nabadde nga ku mukolo ngenda se n'amazzi kutandika nga 2 kyensuubira wano wajja kubaawo abantu nga tukozesa amazzi nenga nja kusombanga amazzi kowe nengamba vayisi ne jjajja kase mwetegeke minasombanga amazzi eyo wiiki sigenda kukola naye bambi neyanziza muko Muula neyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala. Ntaddeko ne taapu woyiira mboto sena neyanziza nnyo mwebalire ddala tweyanziza ngenda giteekako tapu kweri netaaga lugogo luyingizamu mazzi gokka n'enkuba bambi neyanziza Katonda abanjagalira bankuumira bampeera omukisa mwebale tasobola tegeera mbunsimye naye bambi amazzi gabadde gankwata bubi obadde ova eri mu lusozi ate tewali mazzi manyi nogenda wali kukisoboka nembaga mumpeeyo ku mazzi mwana leero minkutte ku ddwaliro nembaga mumpe ku mazzi nabo ne bampa amazzi kyova wambuuza entebe sofa entebe ne sideboard ne tanka etanka yo amazzi gamenya kuva wansi mpaka wano kasozi okolako bwoti ng'otuuse wali wamenya bambi neyanziza nnyo neyanzege Muula neyanziza nnyo ate nga sinava wano nga neebaza buli omu atodde kyalina kyatodde mu nsawo ye Millicent ne Gaadi basanyuke bambi
tweyanziza nnyo tweyanza ddala we mujje Mukama abaddizeewo Katonda bampeera omukisa nebaza n'abatuuze kumbeererangawo wookola booti sirina kino tugenderewo nga tugenda bambi mwebale kunjagala mwebale kunnyaniriza ku kitundu kale Mukama abanjagalira bankuumire saagala okoowa ennyo atuddize omuzindaalo aleme gulemerako nnyo naye ebbanga lyetusirise nno nalyo libadde ddene nkakasa omusumba essaala gy'awadde ndowooza waliwo ssente ezizzeeko mu nsawo tiimu menta mutuwe ku ssente abadde oni beefuga obuzindaalo menta muleete ssente tiimu menta mutuwe ku ssente mbu beebase tiimu doni gye muli kati tiimu doni nga n'amaanyi gaba kikamba sirisize ddala abadoni njagala basirikire ddala ng'omuzindaalo ngukwasa akulira tiimu menta abeeko byayogera chairman vaayo eyo nze bulijjo muŋŋamba nsooke mbaziniramuko naye toto amazina olwaleero teri mazina nzize kuzina nzize kukola ki sente tiimu chairman musomere ebitabo bulijjo muŋŋamba wenzinamuko amazina gaba ga sente amazina bulijjo gaba ga sente si bwe kiri kati njagalayo mutwalo gumu nsooke mbalagemu nga guvaawo ate mu tiimu zonna oba doni oba Dage chairman kati timu menta timu chair nina wane emitwalo ebiri njaga kuwulira engalo eziva ewa tiimu doni baganye okuzikuba tiimu doni gye muli munyiziza nyongeddeko omutwalo chairman nze nakuwadde omuzindaalo nze nakuwadde omuzindaalo akola ki kati bala sente tatu so okola ki n'olwekyo njagala okubategeeza ba mikwano esebo nti ememe gaba yekola ki so kati wojja wano
ngoyina akatwalo naye ngewaka mu butuufu omanyi nti ekyokulya gye ekiri naye n'owulira nga akatwalo kaganye okuva mu nsawo okateeka mu baaga eno okubaako gw'osanyusa emmeeme ye ejja kusigala nga nyiikaavu. Ago mazima mukitegedde swaddakita yagalanga muno nga bw'okola ki yagala. Ani ajja wano n'awulira nga munyiikaavu? Nze buli wenzijja wano mpulira essanyu mu mutima kubanga mwe mumpa essanyu eyo kubanga yogera bitono ninayo wa ttiimu Dooni gye muli atannabuuza ku bantu. Genda maaso atwagala emitwalo 3. So njagala nnyo okwebaza yenna ayina kaatodde kaabe wa ttiimu Dooni kaabe wa ttiimu Menta oba Kyeya, Mukama akuwa omukisa. Mukitegedde nze nga chairman siina ttiimu gye ndekerera. Nzijidde mu ttiimu Kyeya, ttiimu Menta era gye njagaliza okuwangula naye namwe aba ttiimu Dooni otusabira yadde mutukubye nnyo naye mubeeko kye mukola namwe ku ttiimu. So bagambe nti twetaaga emitwalo 3 nga mmaliriza emikolo esemberedde akasente keetaagisa kakyaliyo nga kangi. Mukitegedde tusaba noweziba nusu 5 tofuna nsonyi kuba yo nusu 5 wogijja kwa kadde kaba tekakyali ki. So noweziba nusu 5 tokwatibwa nsonyi kuzigamba nti ziizino ntika nazo zitaddeyo. So nolwekyo ayina kyatodde Mukama muwe omukisa. Namwe abali wano Mukama muwe omukisa. Mwebale nnyo okujja kuteeka Millicent and God essanyu. Amen. Mwebale. Entebe yiiri Kyeya. Entebe yiiri. Abantu nga mmwe batuula ku mwanjo. Munnange Ssenga ow'omukwano omulungi. Ne waŋŋambye obuzibu nga buno obumalanga. Mu buli akasuusuubamu nkole ki? Twetaagayo akasanvu 3 zino ziveemu. Chichi. Chichi. Kale. Musooka muleke mbabuulize. Tewaliwo ayinza kukola kinyiiza. Kati nze ngamba tuli just n'ayongeramu nusu 10 n'agamba mwannyina omulungi. Mubeere serious. Yaŋŋambye obwo obuntu butono abusobola abumalanga. Mubeere serious. Teri ayinayo 10. Yaŋŋambye obwo obuntu butono abumalanga. Teri ayinayo 10. Tetwagala kaluubiriza bantu baffe. Wamma Ssenga omugagga nina kuwembejja. Lindako katono. Ayagala musooke muleete ennyingi. Tuyimiridde tutya? Tuyimiridde tutya? 2 ku 2. Tuyimiridde tutya? Tuyimiridde tutya? Bannange twagala gaba kirabo kino kiveewo. Ku birala. Tudde bukyali tuddeko ekirabo ekisembayo. Tusigaze dakiika 15 twetaagayo emitwalo 10. Emitwalo 10 tuve wano. Tusaba busabi ayinamu 10 aluleete. Nze nsituka baaba bamukusaaga. Mami nsanyusa okulaba. Ala. Eyo bagiyita ttiimu Dooni. Ttiimu Dooni oye. Tubuzaayo.
Tubuzaayo mmeka? Mutwalo. Oddangayo n'okyogera. Mama Sumaya yabeera siriyasi. Beta. Wulira ttiimu gwe ate tannaba kutubuuzaako. Ezo zibadde za chairman zibaaga. Mama Sumaya tusasukula. Mama maze gobe mu kibya. Twakusubwa mu kwali. Tulina okusinga ffe Doni era erinnya oliwulira. Minisenti mpe ensawo yange. Bagireete kale tulabe. Bagireete. Abiri mu ebiri. Oyongera kwabiri. Bannaye batuze bannange nsanyusa okubalaba abagenyi mwenna abavudde ewala bannaye tusanyusa okubalaba. Nze nsookera ddala okwebaza abantu abeewaayo. Ebyadda nina ebintu abantu bangi beŋŋambye ngambagamba bannange mujja tugendeko mu miitingi naye ng'oli akubuuza ni oyo. So nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-26-7-3 Kampala Polytechnic Mengo Beyond Limits. Nze tamanyi nange simumanyi kakati eyo ngenda kukolayo ki naye nga mbategeeza ffenna abantu betukolagana nabo baali tebatumanyi oba nga tetubamanyi mutandikirawo ne mwemanya ne mufuna omukwano ne muva mu mukwano ne mufuna oluganda. Nze mbabulya waliwo omukyala yajja nga alina gwajjiddeko ewange nali nfuna mutugeeza banaye omukyala nalaba nga nenkwatagana omukyala abeera kyengera naye bwe bamugaa nti Mama Summa mukosefu nakikabiri ng'ali wange yafuuka muganda wange kati nafiirwa ewaffe eyo nali ndi awo nga sinza nakukkiriza nti omukyala oyo asobola otutuukayo nagenda okulaba ng'akoze eki ng'atuuse naye ogenda n'ogamba omuntu jja tugendeko eno waliyo omwami bambi yeetaaga kusanyusa bwati ne bwati ng'agamba ani ammanyi naye neebaza bannange abeewaddeyo okulaba nga bakwatagana ne mukulu gaadi asobole okusanyuka ebyadda nze manyi Katonda agenda basasula era mukulu gaadi mumulaba nti tajja kubayamba naye ayina anaayitira mu ye asobole okuyamba ggwe ayina kyokoze oba mwana oba ani kyoli batosuubira banaye n'ebigambo ebyo ayina kyoyina atoola ng'oyagala kuba Katonda yawa ojja kulanga naawe akoledde ebyewuunyisa n'obugambo obwo njagala naabo abakole bwe batyo. Toyanza nnyo toyanzeege Mama Sumaya talina waagenda si mbeera ze kyeya yamanyi okubulaabula Mama Summa waali okisegeera nkuwaayidde tuyimiridde tutya mututiisetiise tuwulire ate mmwe bambi tubakaabireko
Wanje. Oh, Pachi. Wewe guza. Tokoleke leka njogere n'omugagga. Kozi bamwitani nasazi. Mwana abadde akoze ekyo. Anaye banaye mwagala Doni. Mwagala timu Doni. Abaana baagala timu Doni. Banaye baagala timu. Bona bakyuke. Bona baagala kukyuka lumu. Banaye muleke twebaze omugagga Nasaazi. Leka twebaze omugagga Nasaazi. Nasaazi abikolera ddala. Nyaba omugagga. Kibaba gagga. Kampani gye bayita Guardian Millicent etubanja $10,000,000. Tubadde tusaba otwongereyo akakadde. Ensonga eno eggwe. Hello. Okay. Ngambira kusenga. Ngambira kusenga. Mwanyina omulungi. Ensonga zino wagamba ozimala. Bano abantu balina emitwalo 23 mu 13. Akasanvu ako tebakaagala mbadde baagala babeere n'abiri mu egi. Ajja. Katonda wange. Naye kena. Nga. Ulira sente. Tuneyo mugenye ye musonda. Atubuuzeeko. Watimu ki? Tumwaka sindalo. Wamali timu ki? Doni. Tubadde tusaba kutubuuzaako taata. Majina tweyanza nnyo tweyanza. Nkitegedde. It's okay. Nkitegedde. Kyekimu. Akiwandiise. Yes. Watimu Doni. Kitegeerekese. Millicent beera serious. Weebaze oli. Wanji. Ulira sente. Wandika sente gwe. Ate nno kati kankunyumize. Okimanyi mwanyina omulungi. Yazzenga mukambwe. Ayinza olaba nga batuwadde 3 era n'agamba tebinyuma. Okimanyi ayinza ogaa tebinyuma. Awandiise. Wandika ettaano endala. Kiri kitya yogera sente. Yabaani abalina 20. Bana balina 20. Atemu. Naye aduse awo giri 5 tubuzayo 5.
abange bagenda leero tulinnya mukamwa emitwalo ena tiimu menta azituwadde bamuyita pasha 256 atulabira ku tiktok kakati nze neebuuza bamuyita yani ani bannange Patricia mukwano nze gwolaba nsense buse bannange weebale mwana gwe weebale otuwonyeze nze mbuuza nti mulinda kyogaba ekirabo obudde buweddeyo bambi Patricia tweyanza nnyo tweyanze bamuyitani Patricia mulekenyo Patricia tweyanzege muleke mbuuze ku bagagga Patricia ku TikTok Patricia tusanyusa okulaba kyekisooka Patricia 256 tusanyusa okulaba webale kwagaliza tiimu menta but specifically webale kwagaliza tiimu God and Millicent must shine, they must shine. Naye tuyinamu naye ekitutuddemu kya 10 tubulayo wiiki emu ate ya Easter, so abantu bagenda kwekwasa ku Easter nti balina yadde naki n'ekikumi ekitegeeza leero eringa ye last meeting. So tubadde tusaba Patricia amazina ndowooza ogalabye abantu engeri gye basanyuseemu, tubadde tusaba atwongereyo akakadde bambi tusaba busabi Patricia tiimu eno bw'okatuwa yegendo tula mu VIP Patricia nze andabikidde engeri gye bamusanyukiddemu n'engeri gye bakubyemu amazina. Patricia wammatu twongereyo akakadde naye nga tweyanzeege ya Patricia. Okay. Amen. Oh. Sokoleke amma namasaka munange ama tuyimiridde tutya ku kirabo 28 kitegeeza lindako tubulako mmeka okuweza emitwalo 5 wabula oba yatukoze eki wali jangu obuuze ku bantu Zendekisi jangu obuuze ku bantu Zendekisi lindako ogenda kujja katisooke tute bano sokoleke Patricia agamba ki Allah, thank you. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.